Bwetwogera kati nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu kutya, ali mu kukankana era nga ategeezezza nti abamu ku basibe ba National Platform abadde mu kkooti y'amagye bonna bayimbulwe oluvannyuma lw'omu ku mukwano gwaffe muganda waffe okuba ayitibwa Sanya okuvaayo n'agamba nti no nedda ekimala tukooye otusibira obwereere kubanga tetulina musango, tetulina buzibu bwonna bwe twali tukoze wabula tuyimirira nga bannayuganda okulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti abaana baffe bano bali mu obw'ekitalo ennyo naye ng'oluusi tubulwa engeri gye tuyinza okukolamu okulaba nga tutereeza obulumi abaana baffe bano baganda baffe mikwano gyaffe be bali mu kuyitamu mu makomera ag'enjawulo era nga twongera okubajjukiza nti bino Amuyisse Muzila byali mu kukola ebyokusibira abantu baffe mu makomera n'ababulizaako obwogero n'ababuzaako ekyokukola ono balamu yajja ne excitement nga bakamalumu nti akaseera katuuse ensi yonna ekitegeere owa minisita n'alyoka ajja atuga nti abasibe takyalina kyagamba abantu abaana baffe bano abali mu makomera baana bannayuganda abaana batunuuliddwa nnyo era nga twongera okujjukiza Museveni n'akabinja ke nti bano abantu be yasiba bannayuganda balina families zaabwe balina abantu baabwe ababatunuulidde okulaba nga bayimbulwa balina abantu baabwe ababatunuulidde okulaba nga bakomawo ne babeerawo ng'ewaka buli omu nga bw'abeera ewaka naye mwami Museveni ekyokusiba abaganda baffe ekyokusiba mikwano gyaffe n'abalemera ddala okuba nti naabayimbula agenda kuba akiwuliramu kubanga ebintu bingi bigenze ku likodi. Mwami Museveni ayinza okulowooza nti bino byakola birungi nnyo, byakola bimusanyusa, akola by'ayagala naye nga muganda wange mukwano gwange twongera okujjukiza Muzeeyiti Buhabulwa mu kaseera kano nga buli kimu akikoze kiweddeyo, mu kaseera kano nga alimbye eggwanga buli omu amulimbye luwedde buli kimu kiweddeyo. Twongera okujjukiza Mwami Buhabulwa nti era ne basuubiza nti tebagenda kumwetondera ne bw'anaakola atya ne bw'anaakola ntya. Manyi Museveni yeebyo by'ayagala nti kati banneetondedde kakati kino kiri muganda wange mukwano gwange bino byakyuseemu baganda baffe bawulira nga bakooye Mwami Museveni kubanga abateeka mu mbeera ey'okugamba nti nno beetonde ng'ate babasibidde ebbanga eriwedde nga tebalina ku musango. Kankwe ku baganda baffe bano ng'ebigamba agenda kubata n'alyoka asaba lisiti y'abasibe kandanda okuva lisiti we yalabikirako ku mitimbagano. He went mute. Tayina wakyalabikira kaali luddawo Kateregga eyayimirira maaso ga Museveni n'otusabira ebirabo bya Idi ne Christmas. Olwaleero ebirabo bya Idi birabiseeko mu kooti. Tubadde tumanyi tugenda kusumulula nga mukama wo tabituwadde. Mwali mwagala kuzanyisa abaana b'abandi ebyobufuzi. Mwami Museveni ya benefitinge asobole okwetikula emisango egimuvunaanibwa crimes against humanity. Yakozesa abaana bano bakeere enkyambu beetonze mbu bakkiriza emisango olwalage ICC mu investigating ako nti mulaba bye mwali mungamba abaana baba bazza emisango era basalawo ne beetonda ye emisango abeere ng'agyetikudde ne mutabani we. Ebyo si bwe bityo bwe bijja okukola. Museveni bw'abanga yasalawo okweggalira mu kisenge ne kapa kemutagule agiwulire. Yes, bino bwe biti bwe byali KOmeere Bobi owa Sudan era naye aba ICC batandika ngo mukyalirako ewuwe olwalira ali luddawa owa ICC mwamulaba wano yakava Uganda recently yajja n'amusinkana Mwami Museveni gwolooza yali azze kukolaki obuzibu temutwala budde kusoma oba temutwala budde kwebuuza abatabitegeera olw'okuba yavaayo n'ayogera mwali musuubira agenda kuga nti ekindeese wano ku investigating ku Museveni crimes against humanity. No, si bwe batyo bwe bakola. Bw'obanga tomanyi roolo ya ICC prosecutor Polo obudde oyina akasimu osobola okukebera ku Google osobola okutegeera ky'omusajja ekyali kimuleesebwa ng'ate a week before Mau yali yakamala okugenda mu America omusisinkana ne bamugamba nti gwe tetulina kye tukwagaza mu nsonga eno gwe gino emisango togirimu gino girimu Muhoozi na Museveni. Omusajja yennyini prosecutor ne yeesitula n'ava mu America najja. Lwaki tebyaggwera eri nga bwe baali bamusindikidde Minister wa Justice Mau? Lwaki kye kyamulobera omusajja okwesitula okujja? Teyakiri recognizinga nsonga kikyogamba bwe kibanga ekyali kimuleese wano kwebaza Museveni
kyogamba eri mawu yali tasobola kwetika bubaka bwa kwebaza n'abutuusa ku Museveni nti munnaye bakwebazizza nga mu mwakitwala abajega balala bayagala obba Misiri nga basiriwaze bwekyamuleeta wano kukola ki kwebaza Museveni nga bwe yayogera n'okwogera ku koni kyoga ebya koni Minister wa Justice yali tasobola bimaliriza akimanyi olwaleero kyaliko tunulira olwaleero chairman wa Human Rights bamugobye Geneva bamugambye tozunzize n'ebiteete ebyo tobireeta ogenda kubeera ku Zoom mujjukira Mariam Wangadya statement gye yakola ku bakibalama mbu bali bweru olwaleero mu meeting ya Human Rights Summit egenda okubeera Geneva bamugaye no totawaana kujja totawaana gwogenda kubeera ku Zoom bamuganye okwatendinga physically gorozi ebyo byonna bikulaga ki omusajja wamanya tulugunyiza ICC mu kumukolako investigations abasinga abasinga tabayina kye bagenda kukola bwe sibwa bitewe byali ku Bashir era bwe bate bwe bajjanga ng'amaze okutulugunya abantu amaze okutta abaana b'abandi mu 7 mumuloze is just going to walk away mulaba musazeeko obuyambi buli kimu bamufundiziza bamukutta akaloma anoonya bwe yeetikkula ebintu biganye lwaki olwaleero abaana tebabatadde lwaki tebabatadde balamu abaana olwaleero lwaki tebabatadde bebali boga beetonde katereke ebirabo byaffe tubadde tumanyi olwaleero tusumulula mwali mwagala abaana babandi bakkiriza emisango ng'olwaleero yali ow'ekitiibwa yakeera enkya n'ali ebitaano ensi yonna ebimanyi yabirya naye yagamba nti ebitiibwa kanfiirwe kaadi neme kuddamu kukwesimbawo mulundi guddako ku kaadi ye NUP naye sijja kukkiriza misango nti ddala nagiza ate sijja kwetonda bw'abanga yazza emisango yagaana okwetonda ku misango gye yazza mwagala ate abatazza misango beetonde ku misango gye batazza oba oliko eddagala muba muliko eddagala siwe bintu bye bijja okukola Museveni kafaafaagane n'emisango gye wadde mu abantu abasinga temutwala budde kutegeera bintu bino temubisoma temutwala kola research mubeereyo mugenda ne mufubutuka ezo mu mboozi zammwe ezo ze mubeeramu simanyi Nyamutolo yatuzaalidde omusika ne mujja buli kimu ne mulowooza munaakitegeera munaakyogerako nalaba ebijegajega ebimbuukira nga ngambye abaana teri kwetonda bajja kukkiriza emisango bye bino bye baagala okusimattuka Museveni bino byayagala okusimattuka ye yeetikula emisango egimuvunaanibwa abeere nga bano abayimbudde abaana b'abandi abattibwa obwereere waliwo famire ennakuwavu nga zeetaaga obwenkanya nga Museveni yatta abaana b'abandi ne mutabani we yennyini nga zeetaaga obwenkanya bakeere enkya nga bano babatadde waatoovu abo abattibwa mumalanga kulya ne mukkuta tubadde tubasaba era mbadde nsuubira nti olwaleero bizinensi ya Bobi Wine lwegwa nga bwe yagisaba nti bagenda okubata tagenda kuddamu kulinnya nnyonyi z'abadde alinya lwaki bizinensi ye temugisuula nga bwe yabeegayira mugisuule tuleme kuddamu kumulaba ku nnyonyi amot nga bakamalumu obwa minisita n'alyoka ajja atuga nti abasibe bagenda kubata n'alyoka asaba lisiti y'abasibe kandanda okuva lisiti we yalabikirako ku mitimbagano he went mute talina waakyalabikira kaali luddawa katerega eyayimirira maaso ga Museveni n'otusabira ebirabo bya Idi ne Christmas olwaleero ebirabo bya Idi birabiseeko mu kooti tubadde tumanyi tugenda kusumulula nga mukama wo tabituwadde mwali mwagala kuzannyisa abaana b'abandi ebyobufuzi Mwaye Museveni ya benefiting asobola okwetikula emisango egimuvunaanibwa crimes against humanity yakozesa abaana bano bakeere enkyambu beetonze mbu bakkiriza emisango olwalage ICC mu investigating ako nti mulaba bye mwali mungamba abaana baba bazza emisango era basalawo ne beetonda ye emisango abeere ng'agyetikudde ne mutabani we ebyo si bwe bityo bwe bijja okukola Museveni bw'abanga yasalawo okweggalira mu kisenge ne kapa kemutagula ajiwulire yes bino bwe biti bwe byali ku Omar Bashir owa Sudan era naye aba ICC batandika ngo mukyalirako ewuwe olwalira ali luddawa owa ICC mwamulaba wano yakave Uganda recently yajja n'amusinkana Mwami Museveni goloza yali azekola ki obuzibu temutwala budde kusoma oba temutwala budde kwebuuza abatabitegeera olwokuba yavaayo n'ayogera mwali musuubira agenda kuga nti ekindeese wano ku investigating ku Museveni crimes against humanity no si bwe bati we bakola bw'obanga tomanyi rolo ya ICC prosecutor twala obudde olina akasimu osobola okukebera ku Google osobola okutegeera ky'omusajja ekyali kimuleese wano ng'ate a week before
Mau yali akamala okugenda mu America omusisinkana ne bamugamba gwe tetulina kye tukwagaza mu nsonga eno gwe gino emisango togirimu gino girimu muhoozi na Museveni. Omusajja yennyini prosecutor ne yeesitula n'ava mu America najja. Lwaki tebyaggwera eri nga bwe baali bamusindikidde Minister wa Justice Mau? Lwaki kye kyamulobera omusajja okwesitula okujja? Teyakirikogonaizinga nsonga kikyogamba bwe kibanga ekyali kimulese wano kwebaza Museveni. Kyogamba eri Mau yali tasobola kwetika bubaka bwa kwebaza n'abutuusa ku Museveni nti munnaye bakwebazizza nga mu mwakitwala abajega abalala bayagala obba misiriri nga basiriwaze bwe kyamuleeta wano kukola ki kwebaza Museveni nga bwe yayogera n'okwogera ku koni. Kyoga ebya koni Minister wa Justice yali tasobola bimaliriza. Akimanyi olwaleero kyaliko tunulira olwaleero chairman wa Human Rights bamugobye Geneva bamugambye tozunzize n'ebiteeteeyi ebyo tobireeta ogenda kubeera ku Zoom. Mujjukira Mariam Wangadya statement gye yakola ku bakibalama mbu bali bweru. Olwaleero mu meeting ya Human Rights Summit egenda okubeera e Geneva bamugambye no totawaana kujja totawaana gwogenda kubeera ku Zoom. Bamuganye okwatendinga physically. Gorozi ebyo byonna bikulaga ki? Omusajja wamanya atulugunyiza ICC mu kumukolako investigations abasinga tebalina kye bagenda kukola. Si bwe bitewe byali ku Bashir era bwe bate bwe bajjanga ng'amaze okutulugunya abantu amaze okutta abaana b'abandi Museveni mumuloze is just going to walk away. Mulaba musazeeko obuyambi buli kimu bamufundiziza bamukutta akaloma anoonya bwe yeetikkula ebintu biganye. Lwaki olwaleero abaana tebabatadde? Lwaki tebabatadde Balamu? Abaana olwaleero lwaki tebabatadde be baali boga abeetonde? Katerega ebirabo byaffe tubadde tumanyi olwaleero tusumulula. Mwali mwagala abaana babandi bakkiriza emisango ng'olwaleero yali ow'ekitiibwa yakeera enkya n'ali ebitaano ensi yonna ebimanyi yabirya naye yagamba nti ebitiibwa kanfiirwe kaadi neme kuddamu kukwesimbawo mulundi guddako ku kaadi ye NUP naye sijja kukkiriza misango nti ddala nagiza ate sijja kwetonda. Bw'abanga yazza emisango yagaana okwetonda ku misango gye yazza. Mwagala ate abatazza misango beetonde ku misango gye batazza. Oba oliko eddagala muba muliko eddagala. Si bwe bintu bye bijja okukola. Museveni kafaafaagane n'emisango gye wadde mu abantu abasinga temutwala budde kutegeera bintu bino temubisoma temutwala kola research mubeereyo mugenda ne mufubutuka ezo mu mboozi zammwe ezo ze mubeeramu simanyi Nyamutolo yatuzaalidde omusika ne mujja buli kimu ne mulowooza munaakitegeera munaakyogerako. Nalaba ebijegajega ebimbuukira nga ngambye abaana teri kwetonda bajja kukkiriza emisango bye bino bye baagala okusimattuka. Museveni bino byayagala okusimattuka ye yeetikula emisango egimuvunaanibwa abeere nga bano abayimbudde abaana b'abandi abattirwa obwereere. Waliwo famire ennakuwavu nga zeetaaga obwenkanya nga Museveni yatta abaana b'abandi ne mutabani we yennyini nga zeetaaga obwenkanya bakeere enkya nga bano babatadde waatoovu abo abattibwa mumalanga kulya ne mukkuta. Tubadde tubasaba era mbadde nsuubira nti olwaleero bizinensi ya Bobi Wine lwegwa nga bwe yagisaba nti bagenda okubata tagenda kuddamu kulinnya nnyonyi z'abadde alinya. Lwaki bizinensi ye temugisuula nga bwe yabeegayira mugisuule tuleme kuddamu kumulaba ku nnyonyi. Amot. Ebigambo byebyo baganda baffe abali mu makomera baganda baffe abali mu makooti bonna bafubye okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga baganda baffe bano bayimbulwa. Bw'awo Mwami Museveni yeefulidde ddala nampulira zima n'etwongera omujjukiza nti abaana bano balina family zaabwe, abaana bano balina abantu baabwe. Waliwo abaana baganda baffe abawambibwa completely nga tetumanyi wa gye bali. Naye tunulidde okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka okutaasa baganda baffe, okutaasa mikwano gyaffe bano.